Uganda y'enkya. Butereevu nyongera okubanirizaako ku mukutu guno ogwa Uganda y'enkya ate n'embebaza okubeera nga mugoberera programs zaffe zonna zituteekayo n'okwongera okusubscribinga saako n'okugabana obubaka buno. Nzikiriza nti bubaka wasimba, obubaka bulimu amakulu n'amagezi mangi nnyo saako n'okwongera okutegeera nga bannansi nga bannayuganda wa eggwanga Uganda ffe abazaaliddwa muno engeri gye tulina okulitwala mu maaso saako n'okulikulaakulanya. Nze Moses Wamala negatiddwako mu kitundu kino ekyokubiri Honorable Sulaiman Jakana Nadduli, of course bangi muze mwagala byakola kuba byabaweereza byababuulira byabasomesa ate era nzikiriza nti temukoma bukomi mu kubiraba na kubimanya wabula n'okubitegeera ate n'okubiteeka mu nkola ebyo ebigwanidde ndowooza mugenda mu maaso ne mukikola. Mu kitundu kino ekyokubiri tugenda kwongera okulambulula mu kitundu ekisooka we twakomye okwongera okutegeera ensonga ezikwata ku nnyaffe Buganda. Buganda eyenyumiriza mu Buganda waliwo ebintu ebyenjawulo by'ogwanira okukola okugoberera ennono obulombolombo saako n'ensonga eziringa ezo. Omulama gwe twakutteko ogwa Katikkiro, si Katikkiro particularly ng'omuntu naye yo nga office, not the personality but okutunuulira ogwa Katikkiro erina kuweereza atya oba office erina kuweereza etya, erina kukola biki, biriwo ebitakoleddwa era bwe tunaaba twagala okugenda okuteeka Buganda ku ntikko biriwa bitugwanidde okukola. Mu kitundu kino ekyokubiri tugenda okwongera tutegeere Katikkiro aliko Charles Peter Mayiga biriwa ebikyamulemi era byakoze Jakana bw'anaaba ayagadde jakumuliro babwe ebiri oba tebiriiwo. Honorable nkwaniriza nnyo mu kitundu kino ekyokubiri era nja kusaba briefly olabuse ku bannayuganda abatulaba tugende mu maaso. Bannayuganda bannange okusinga ddala bannabuganda kubanga bwe neesiba mu bannayuganda mba nnyongera ku nnyukuta egamba nti twakakasibwa naye awatali ndagaano Uganda tugirimu watali ndagaano. Nabwe ekito nti akaseera era nakabasa akaligenda okujja mu biseera ebijja mu maaso awo Buganda okutuuka ku Uganda nga kyekigwanidde kubanga bannayuganda bwe bazze batwala ebitundu biri ate Buganda bagitusiimulizaako nnyo ebitoomi n'ebisooto ebisukkiridde mu feesi yaffe oba mu byenyi byaffe kubanga batulaba nga batutwalira mu bujja tutwala nti bataddeko obujja buki bungi so nga tuyinza kwenkanankana naye ndi mugumu ku lw'ensonga nti Katonda yategeeza abaana ba Isirayiri n'abagamba nti mazima ddala singa mu abaana ba Yerusaalemu temwaddira amasavu ga mbizigasiga ku kibuga ekyo kyalibadde ekibuga eky'olubeerera. Naye ndi mugumu lwa nsonga nti tewaliiwo mbeera yonna oba mbetezi gye twakola eri bannayuganda ng'akabi. Kale tulina akaseera kugenda okutuuka Katonda asumulwe natti buli ggwanga liddeyo gye lyali ate nga mirembe kubanga tukigezezzaako buli ajja atunuuliramu baki so nga ate mu nkola yaffe y'obwakabaka bw'e Buganda tuzze tulonda era nga tuyigiriza era nga tulera bannayuganda okutwalira awamu naye ate bo okutusasula kwaffe buli ajja Buganda bwe tusoose kuginyigiriza tojja kusobola kufuga so nga ate mukwano gwe kufuga so simaanyi nabwe kityo nja kubeebaza okubawuliriza abalungi mu ngeri y'emu n'okubeebaza budde bwe muteekayo ne tutakomaawo ne mubeera nga mukkiriza nti waayi twongere ngeri gye bayimba nti baasi gyongere omuliro naffe tujja tutuuka akaseera nga bayimba nti Buganda gyongeremu omuliro. Bwe twasembera oluyinza jjukira bulungi twasooka kusembayo ku nsonga ya Bwakatikkiro nga tugezezzaako okugamba nti Katikkiro yalibadde atunuulira endagaano zino ez'obwakabaka bw'e Buganda ajje nga azitunuulira essatu ezo zirimu ebyokukyusa ku bwakabaka bw'e Buganda bingi ate ye nga bw'alirooya ekintu ekitibwa agreement oba truce oba ki akitegeera ontegeera bulungi. Kale mu ebyo twajja tutunuuliddeko nga twatandika n'endagaano ya 1894 etugitegeera we yali egabana obuyinza wakati w'omuzungu n'omungereza. Endagaano ey'olwenda eyo erina bye yasattula era bye yagootaanya mu ndagaano eri eyasooka wano yalaga Buganda jurisdiction gyeri ate nga akawairo katulaga bwe baba batulaga Buganda jurisdiction weeyita kyatulaga nti twali independent bannayuganda bali abaali basigalidde. Kale mu ebyo Mayiga bye mmunenyamu by'ataatunuulira endagaano zino yazitunuulira nga tezirina makulu ye n'atwala mutwe na bizinensi mutwe gwe so nga ate mu ndagaano y'olwenda eyo erimu biyitirivu byali badde atunuulidde mu bitwalabako mu bitundu ebyasooka
ebyo twamenyako ng'emailo akenda ndaba bulungi twayogera ku mailo 305 ebya Ssaabasajja Kabaka tuzze tulaga emailo 92 ezoogerwako ezaagabibwa amadiini 3 ne mwe nasabira Ssaabasajja Kabaka okumutegeeza ddemu atunuulire lwaki omulembe gwe ogwasi guno gwaliko gw'omutebi gutuyita omwembe omutebi gulonze bakatikkiro ng'obusiraamu taliimu so nga ate ffenna tuggwera mu Bwakabaka obwo ng'amadiini era tuli bantu bo ekyo nakyakitunuulire okuba katikkiro ng'odepyutinga budepyutinzi toba na buyinza ekyo tukibala lwaki bali tebadepyutinga naffe tubaako bakatikkiro abajjodde ng'abasiraamu Obwakabaka bwatwegaana bwatusuulawa tekitegeeza kuba nti buli atali musiraamu yategeera Obwakabaka ti abasiraamu tetubutegeera nono n'obusiraamu buki busiraamu tubyawula kale ekyo kalowooza akange kadde eri Ssaabasajja akakola apiiru ng'ebika bwe byali badde bikola apiiru nze eddiini eryo gye mpisizaawo tukole apiiru nabwekityo mu ebyo twabitunuulira mukiddako okunenya kwa Mayiga kyekiriwa nti Mayiga looya amanye etteeka lye bayita 32 years rule evidence eyo bwebanga ezze bwaba yasoma ku mateeka ng'atunudde mu evidence obujulizi eryo teriwozebwako muntu ng'oleesa ekiwandiiko ekiraga ekyo endagaano gye twakola lwenda lwereere olwali tuli mu myaka 12 twasukka dda mu 32 years rule ku buli kyoleeta nga kyali kijulirwako nga kinako obukakafu kiyitawo buki buyisi mu ndagaano y'olwenda kebere ya 1894 ne bwebira ya 55 oba gye twakazako the Namibia agreement ebyo tusobola okuddamu tubitunuulira ne tujjamu butya bwe tugenda okutambuza Obwakabaka bwo naye Mayiga mu ebyo tabitunuulidde endagaano eyo eraga butya Buganda bwebanja Bungereza neddikoyi gye yatusuulamu tusiba eri buli expense yonna gye tufiiriddwa okuva mu 62 up to date we tuli Bungereza kigikakatako tusasula oba nfuna bulungi ebyo Mayiga nga Katikkiro obadde oteeka okuba nga obitunuulidde naye ng'okozesezza olukiiko olutali lulonde ate lutaliiwo lwa ordinance nga gw'osiimye Kabaka bw'amala okukulonda ate gw'oyita mu Ssaabasajja nti Kabaka yassiimye n'olonda olukiiko olujjuza abaka 12 newankubadde ne Kristo yatuukako mu abo yakoma mu 12 n'agattako abalala bali 24 be yasiddamu okusindika okuyamba kuba n'emirimu gye baali balina bagenza okukola naye n'olonda olukiiko lwonna oluli emmengo nga Mayiga gw'osiimye mu kyennyume kyakyo ate nga badibbi beereere tobaako kkala olukiiko olwo Ssaabasajja siyasi naye nga tuyita mu kigambo kubanga Ssaabasajja Kabaka yawa yayazika Mayiga Obwakatikkiro era tubamuye kati alina tutegeeza kino bujja kusabinga Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka asiimye okulaba nga obuweereza bwo bufuuka era butambulye mu kuba omwami w'ekkombolola ompulira bulungi kale mu nkola eyo twetaaga tukyuse mu ebyo Mayiga byatakoze tudda mu ndagaano y'olwenda endagaano y'olwenda bwe yali etussaawo twayita mu nkiiko nnonde ompulira bulungi mu kusembayo kw'olukiiko lwenjagala okubaako ekyokulabirako baali Baganda mu lukiiko lw'Emmengo olwasituka ne lugenda mu Bungereza ng'oggyeko gye tuyita Lancaster Conference ne Malagala Conference eno yasembayo mu 61 eyali eyagala okuggyako Buganda kwekutula kwayo nga tukitunuulidde nti omuzungu gyatulaze tetutegeerayo mu 61 olwo mu 55 mwe baateeseza okukakasa ti emyaka 6 bwe ginayitawo Uganda ekole ki yeefuge naye Buganda ebyatuteekeddwa okuba nga tubiriza kyobula nti mu October 8 byaddizibwa ebyaffe ne bikomawo gye tukola ki naye olukiiko lwe lwagendayo delegation yagenda bagenda okutuuka e Bungereza bw'oba osomye ku kyetuyita dilemma situation Baganda baatussa mu dilemma twagenda nga tutunuulidde endagaano zaffe okuva mu 1894 n'ey'olwenda n'okutuuka mu 55 naye bwe twatuuka eri n'abakyala n'olukiiko baatulaga nga abataliiwo so nga ate boogera Uganda ate ng'ensonga gye tuliko endagaano ezaffe teziteekamu bali ne tubuuza baatulekawo nga tuli mu dilemma ompulira bulungi bagenda okutunuulira abali eri abagenza okuteesa babuuza nti neki kyatuleese bano nga batulaga birala bitutateesa mu ndagaano zaffe ompulira bulungi bwe bakomawo eno bategeeza Ssaabasajja nti kyetwasinzidde eri betwagenda okuteesaako baatulaze nga ate tebatumanyi nabwekityo ekiteekeddwa okukolebwa ng'olukiiko
Ssaabasajja kkiriza olukiiko luno luyise ekiragiro. Cohen yaliko nga gavana okulya bulungi luyise ekiragiro n'ekiteeso nti twekutudde n'endagaano za Bungereza tubadde tulina nabo tuzikomezzaabo, Buganda esigadde etambula yokka. Nti ye gavana kigenda omumugwa mu matu atwatwa n'abaga nti abayi temulina buyinza, nabaga nti tetwazze wano kukutegeeza gwokkiriza oba ogaane, twazze kukutegeeza nti Buganda ekutuseeko yeetwala. Okulya bulungi baddemu otunuulira akasambattuko ako baga nti bwe munaabaleka ne bayisaawo emyezi ebiri Buganda tukyasobola kugijjayo eri ekomewo gigambe nti okyali mu ttwale muddeeyo mubagambe titukkiriza tudde mu nteeseganya. Gavana Cohen yavaamu ebigambo bino ng'abitegeeza bannayuganda n'abaga nti abayi bannayuganda bannange bali bennakumenyera mu kitundu ekyasooka butya Buganda bweriwo n'abaga mukkirize kulwaba Buganda okubeerawo bannayuganda mubeeko kye mufiirwa. N'asaba Ssaabasajja Kabaka n'olukiiko n'aga nti nze Gavana Cohen nkutegeeza Ssaabasajja Kabaka baako byofiirwa ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda ne bano bannayuganda basobole okutambula. Oba mpulira bulungi kubanga emivuyo gyonna gyali gyategekebwa oyo Cohen. Kyova olaba nti baddamu ne bamusindika nti okuva mu 5 gwe badde otambula mu ndagaano ziri enkadde, ddayo gwe wasatula bino ddewo obeerewo obigonjoole. Kwe kutegeeza Ssaabasajja Kabaka nga maze okukomawo nga mu 5 nga bamwaŋŋanguza. Navuga nti Ssaabasajja Kabaka enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensisa bwe zenkanya emyoyo. Emikwano nakwana mibi so si ku ludda lw'abaddugavu bokka wabula ne ku ludda lw'Abazungu. Yali amaze okwetonda okukakasa kino kisobola okuyimirirawo. Kaakati olukiiko olwo terwali lwa Kabaka ng'omuntu, lwali lukiiko lw'Abaganda olulonde era luli able delegation kye baatussaako. Oba mpulira bulungi kaakati olwaliro Mayiga gwe nga Katikkiro ate ng'oli looya oyina ba ordinate. Ompulira bulungi gw'osiima ddala Obwakabaka nga gw'osiima oyo anaawa birowoozo ki ng'akimanyi gwe mukama we atera gw'omugoba. So no gwe tuleese n'akalulu nga bwolaba pulezidenti bw'atamulinaako ngalo nti asobola okufulumya memba wa paalamenti amufulumya ebweru nti amugube mu paalamenti. Aba mulonde era amufuga sipiika. Gwoba n'omugoba oyita mwaliwa n'akakiiko akafuga empisa gyekali ne paalamenti ya Buganda bwe yali era bweteekeddwa okuba na bwekityo mu bino ebiteekeddwa okukolebwa. Mayiga by'atakoze kwe kusiba olukiiko olwo okukakasa nti teruliiwo. Bonfuna bulungi bwe mubala mu batakoze ebbajja eyali badde esooka okuzimba Obwakabaka okutuuka ku ntikko n'okuzimba Obuganda okujja ku ntikko yali badde asoose kuta lukiiko olwo ne tuzzawo kye tuyita Buganda Electoral Commission nekomawo ne tulonda abaka bwe ne batula mu lukiiko lwabwe ne tutandika okujjamu baminisita nga bayita mu paalamenti omwo ne Kabaka yabwebanga ministers 8 emabegako be yalondanga nga tebayise mu paalamenti ng'olukiiko. Obonfuna bulungi ne bano abalala bagattibwangako baministers abavudde bameba paalamenti bano abaleetebwa abantu baabwe ne tuba baminisita abatuufu. Naye olwaliro byonna executive legislature n'eki kyonna kyadda mu mikono gya Kabaka na Katikkiro ekitali kiki kituufu. Nabwekityo nti Mayiga munenya nga looya okuba nti yeefuula nti tamanyi ebyo naye ebyo abisse lwakuba nti munda mu ye mulimu okukala ebibiina. Ate bye yagoba Emmengo n'agamba bwe bwanga ojja mu Mayiga omulembe guno ekibiina kyo kisibe ku bbali bwe oyingira Emmengo. Eddiini gisibe kuki ku bbali neggwanga jangu nga gwe bwoli ku lw'Obwakabaka bw'e Buganda. So nga ate muye mu kasengeke kala ya green yemujjuddemu eya DP. Ofuna bulungi kakati awo Obuganda bwoliko oba oli ku kibiina ky'osaaviire awo tewajjirira Bwakabaka wajja ku bibyo. Kyovulaba nti nkunenya nga Katikkiro waali badde olwaliro Obwakabaka bw'e Buganda buzitoye mu lukiiko lulonde tolulonze. Ensonga endala lwaki nkunenya abataka b'obusulya bali mu nkola y'Obwakabaka be bakabaka bammwe ababatwala. Katikkiro ng'omuzingiddemu ne Ssaabasajja Kabaka newankubadde ekitiibwa kye kiba kya Ssaabataka olwa commemoration ya Ssekabaka Kintu. Oba nfuna bulungi kubanga bali basigalawo nga bamutwala newankubadde ajjuzibwa era n'afuulibwa Ssaabataka. Enkola ezi aba Ssaabataka mu lukiiko ly'olufuzi ate era n'agattibwako ekyobwa Ssaabataka kubanga ennannyini ettaka ery'Obwakabaka byebintu bimeka 2. Naye ekyo Mayiga tofuddeeyo kumulaga nti olukiiko luli olw'Abataka
lwe lunnannyini olw'obwakabaka bwe tusaavinga. Ssaabasajja Kabaka yita olukiiko luli luddemu lutuule tuddemu tuloweze ku ndowooza yino obwakabaka tugenda busitula butya, kubanga nabali bategeera nti obwakabaka mu ntambula layini y'obwakopi yefuga obwakabaka Obuganda era bwe bukwera administration y'Obuganda okutambula. Kyova olaba mu kusonda kw'ettafaali tebagenda mu bali bataka ba Busolya, tebagenda mu Balangira na Bambejja, bajjawa mu bakopi be bannannyini bwakabaka ne bannannyini Buganda. Nabwekityo bwe tuba tutunuulira ebintu bino Mayiga tukunenya okuddira interest yo netwala ebitundu 97 ku buli 100 mu bwakabaka bw'e Buganda, n'oba ng'osaavinze gwe ne Ssaabasajja Kabaka n'oleka ebisigalidde ng'omuli obukiiko bw'abataka b'Obusolya, omuli Abalangira n'Abambejja, omuli Abaganda ffe abakopi abali eno. Bw'onoova ku Bwakatikkiro nkolemunye lya Katonda luligenda otutegeera obukopi bye kiriwa. Ekigambo kino Muteesa kitegeeza Gavana Cohen, n'amugamba kyakusaalirwa nti gwe nga Cohen bw'onoova ku bwa gavana ogenda sigala nga Cohen omukopi ku nguudo za Bungereza, naye nze bwe nnaava ku Bwakabaka ngenda sigala nga Mulangira Muteesa amanyiddwa. Kirindire Mayiga naawe kigenda kusisinkagana. Bw'onoova ku Bwakatikkiro n'odda wali oli mukopi namba eki ojja kuddayo mu kufa kamira bw'oliddayo mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Kale bwe byobadde oteekeddwa okukola wali badde weetunulamu nga ggwe, ompulya bulungi, bwe weetunulamu ebyoteekeddwa okukola kwe kutunuulya n'ogamba nti bwe nnaafuluma ebweru amateeka gendeso bagesitaddeyo nze gagenda kumpisa gatya kuba toli wakufiirako. Ekyo tokikoze ate ng'oli looya. Kabaka tomulaze kkubo ttuufu nakoddayo ku nsonga kubanga gwe naligambye nti wakulira Tanzania n'okomawo wane naye okulidde wano wankubadde olimu obuziba. Oba mpulya bulungi ennono ogitegeera bulungi. Katikkiro aliko tawabudde Kabaka mu nkola ya Bwakabaka butambula, tawabudde era talaze enkola ntuufu nanno nga mwebaddewo ng'ate eri mu biwandiiko nga Katikkiro ku nkola ey'okudda lw'Obwakabaka bw'e Buganda. Naffe Abaganda okuganulwamu ekyo kimunenyeza. Mwebyo byatugamba mbu abadde akola simanzi sijja kulimba sibala yadde 1% nga bwe sigibala ku Museveni myaka 34 byakoze bikolebwa mu myaka eki toyina kyolaba. Ne Katikkiro Mayiga byakoze tebirinamu yadde obukulu kubanga terina eki kyakoze nga kidda mu nsawo ya Buganda. Wabula byonna byakoze bikoze nga biyamba ate Kabaka ng'omuntu. Ne Kabaka aliddawo nga Ssemakokyo bwe basiimye abataka abakulu b'Obusolya okugamba nti ye Kabaka aliddawo. Naye ng'Abaganda Mayiga talina wadde n'eki kyakoze kinyinza kukulaga. Bye tulaba biyambye Kabaka. Ebiriwo ebikoleddwa tebirina bwe biyambira Buganda. Ensomerayo ondage nti Obuganda buyambibwa wano. Essente ezivaamu ziyamba Bwakabaka mu Masengere. Ng'ovudde ku Masengere Muganzi Lwazza bw'ogivaako bw'otunuulira olubiri lwazimbe luyamba Baganda luyamba Bwakabaka. So ng'ate mu ssente ze zikuŋŋanyiziddwa singa tubadde n'olukiiko olulonde lwali badde lumaze okulaga direction mu budget ziteekeddwa okukolebwa nti mu ssente ze tulina nga tulina budget ya bumbi 48 nti ye tuggyeko bumbi 10 nga tulinaba kutunuulira kubanga Buganda eri mu kwezimba kuddamu buki buzi tutandike na plantation ezisimbibwa okukubiriza abantu okwenyigira mu project eziyamba Buganda. Ekyo tekikoze emwanyi terimba tobiraba. Genda otunuulire ebibanja kwe bazisimbye oba amataka gabaki lugendo ddeyo oba kale kati atukakase yayite nga Katikkiro nga bwena twategeeza nti central government mu COVID-19 abutwale tubukira tulaga mu gazeti yako obutabo bwayo kakati lwali tubanja ku mmere eyo bagituwa ne Mayiga kale atukolera ekintu eki ayite Lukala Lwezo nnimiro zaasize era zalambuddemu nja kuva mu Bwakabaka bw'e Buganda ntambule ngende nkulayirira aziyita aziteekewo mwebyo ebitongole byateekebwawo nga Bukaddeefu ate gwogiseemu mu kuba nti ate osudde ensuule n'ekyo kye mweyambye mukyeyambye kujjamu byammwe ate Bukaddeefu gyogerako yeeriwa. Bukaddeefu yali badde nze Omuganda atandikirwako bandage mu bye bakozemu ebirimu ebyekisirwa ate ebisembeyo ddala kusimba emiti bagirya
mu bye tubalanga mu bizinesi eziri wano surplus byali badde mu surplus Buganda byeteekeddwa okuzzaako nti mu mayiro akenda twasimbayo ku miti egy'emigaso Buganda egenda kukola company kola furniture Kabaka n'agiteekawo ku square miles obanga 3 kukendaako naye ng'ebirinava omwo miti giri ku industry eya Buganda kitadde mu surplus ebirijja mu maaso nga Buganda badde nti mayiro akenda akaaba balijja naye essaawa ya leero ndayira mu nnya lya Katonda mayege betabitunuulidde babadde mu kukola bizinesi ya Buteeba bakola ssente mu Bwakabaka bw'e Buganda bazimbye bwa babirina bye bakoze babikoze kwatusobola kugamba ebitanda ebiweebwayo mu malwaliro byolaba emisinde gya Kabaka abantu ne bajjumbira ne bagula kits na biki abalwadde ba Nalubiri abalwadde ba kansa abalwadde ba akawuka ka Mukenenya bino ebintu biyamba Buganda bagakonalemu biyamba Buganda abantu okubeera nga balaba baali bakwaddeko ku kirango ng'omukyoli bamugobayo okumugobawo mu malwaliro oba ku ssente ezo ebyo si bye tutunuulira era ekirese okukyamaku ekyo kwakubula kwa lukiiko olulina baministers bava mu bino bategerekana kulowooza Bwakabaka bw'e Buganda kyekirese ebyo essente ng'ezo nga bazikuŋŋaanyiza nga bayambye abakopi Obwakabaka butambule n'Obuganda okuvaayo tokola ebyo sooka osseewa nabikutegeera bitambuza olyoka oteeka osooka kufuna magezi then olyoka oteekamu kapito naye toyinza kuŋŋa nti nina kapito nga tolina magezi kyekiri ku mayiga kyakola kapito waali naye ate tewali magezi bw'oŋŋambe nti tuli ku ebyo lwaki ku ssente ze tuzimba hospital ompulya bulungi Buganda yali badde yagikukulamu nadda East Buganda, West Buganda, Central Buganda, Southern Buganda, North Buganda ompulya bulungi tugamba nti ku ssente tugenda okuŋŋaanya tuzimba eddwaliro centralizing nga lirimu tulizimbe ku bwagaagavu bwa square mile namba nga bwe batutwalako omulago central government ne tuzimba omulago omujja mu nzimbe tekinologi omutuufu ne tusonda nga Abaganda ensimbi nga tusonda muntu mulamba ng'eddwaliro lisobola okujjanjaba abalwadde b'emitima lisobola okujjanjaba amaaso lijjanjaba buli muntu yenna kuva abdomen tugigabane ne tutugabana omutwe gwonna n'amagulu ng'omuntu yenna tumujjanjaba mu ddwaliro eryo ne tutandika okukutulamu ebitundu nga bw'olaba gakirudde gabaddewo nga gabadde galifaalo ku mulago ne tuteekawo galifaalo mu West Buganda, East Buganda, Central Buganda essente ezo zalibadde ziraga ezajjanjaba Nalubiri nga zina zisobola otuyambako buli mulwadde yenna alina ekizibu Bwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja yabadde amukwawula nti amalwaliro gaffe weegali mugakozesa ne bwe yali badde aha yalinze bazungu okugateekawo okubanga beba inginiya baki abatuufu badokitazi abatuufu ne basooka baddukanya omutindo era nga tulina badokitazi bava eri ne tutandika kusomesa baana baffe nga bungereza tugibasindikamu basome ku mitima basome enjanjaba ya abdomen tuddeyo badde ku magumba abajjanjaba amaaso n'obwongo ne tutandikawo amalwaliro agafaanaganako ngaabo naye gondaga Nalubiri buli ludduka kansa buli ludduka ono fesitula buli ludduka bino naye ogenda okubalira omuwendo gwe tugjeemu mu biliyoni 20 ge tudduka balangako 6 ezine ziyitawo twaguza amazzi twakozebwa tuti bano bagize bati basatuddeko abakumabukozi ba Buganda no sense awedde emirimu singa olukiiko luno lubadde gye luli ebyo byali badde biteekeddwa mu nkola nga tulina ne bapulanazi mu Mmengo abakuba plan Ssaabasajja Kabaka tuddewa kubanga ne kumiteesa byaliwo bwe batuka okuyisiza ekiteeso nti Buganda tufaanagana ne Scotland tuleete ekibuga kiri kyetuba tuteeka wano bwe tuba tutambula bapulanazi baaliwo ebano naye ekiseebyo so kyogaba Buganda terina bakuba plan bwe beebalina bamayiga ate bonna bonna baabyetwala be bapulana be bayinginiya be bakatikkiro be baki byebyo baliko naye Buganda entegeevu eyo gye nkusomeddeko endagaano gye twakola n'Abongereza obuzito bwa Buganda ng'obupimye tebupimikika kituufu n'ogamba nti buzito wa kino kale no Buganda toyinza kugibalamu ebyo by'opima n'ogamba nti nagipimye obuzito ne mbutegeera tibwenkana wano nabwe ekiti Mayiga mu ebyo byabadde agezezzaako okutunuulira oba yali badde agezaako okulaba oba okugezaako okukuza byali badde ebyo mu ngeri emu oba endala ensobi endala gyensoba okumusaba okuba okumusala tulina ebintu byaffe byawambibwa central government nga biri mu education scheme oba status eyaffe ya Uganda
n'ebyo bitagwa mu education naye ng'ate byaffe so nga tebisobola okutuweebwa kubanga bannayuganda bayitirivu nnyo abatayinza kukkiriza nti bw'otunuulira Kawanda research ttaka lya Bwakabaka bw'e Buganda ne research yonna n'ebiriko bya Bwakabaka bw'e Buganda naye tewali musolo n'ogwo bwe guba gye guli ate abo be bagulidde so nga lyali badde ettendekero na kkolero erizaalukuse emmere ya Buganda n'okutunuulira ebyo bisobola okuba nga biweebwa abantu abo Bwakabaka bw'e Buganda byasigalaawo teriiko agoberera mpozi nga toyinza okukisanga mudda nga Kawanda research bagiguza gavumenti n'obuuza nti yo ne gavumenti eri tunuulira bino neba nga teweeyinze baganda ki kuba bw'otunulira Ssaabasajja Kabaka omu takkirizibwa mu mateeka okubyadda mu ndagaano yes takkirizibwa kukola ndagaano yonna etunde kye ky'Obwakabaka Buganda okujjako ng'atunudde lukiiko kakati mu byojjo tunuulira nga Mayiga abiyingizza mu Ssaabasajja Kabaka ne batunda ebya Buganda nga bwe byali badde naye ng'ate bamuteereddewo ekifaananyi kirala nga kateni agiri side eri ate bo bagiri eno mu lutambi kati bw'okutunuulira ebintu ebifaanaganako bwe bityo Kawanda research baddemu bakitunuulire komewo mu nkwano za Buganda eddemu ekola emirimu gyayo so si gya central government ebyo weebiri ebyo tebabirondodde era tebiraze Buganda bo babiriridde muli munda onfuna bulungi colleges zetwalekawo nga zaffe za buzungu ne ssettendekero wolaba wa Kyambogo si wa bannayuganda wa Buganda Makerere University nga bw'ogiraba si ya bannayuganda eyo Makerere University ya Buganda nga ssettendekero omukulu era omulangira we Gloucester Henry Charles yajja n'agiggulawo waneeno mwaka gw'1920 kubanga Ssekabaka Daudi Chwa yawandika ebbaluwa eri omubaka eri n'abakyala wa Bungereza n'amutegeeza nti owa enjagala ompe ku magezi gaabo era ompe n'obuyigiriza obutukagana ku mutindo ogwa Bulaaya naye onsindikiranga bantu balungi beereere naye mu bbaluwa yawandika nze Ssekabaka Daudi Chwa n'abalangira n'abambejja nga bwe tufuga Obwakabaka bw'e Buganda buno tukusabanga gwe Queen owa Bungereza otuweereza abasomi n'okutuusa eggwanga lyange ku buyigirize obwa Bungereza oba obwa Bulaaya naye obanga onsindikira abasomi abo osindikiranga balungi bwereere yagiweereza mwaka gwa 2010 neeyanukulwa ebbaluwa eyo nga weesa emyaka 10 neddamu okuzimba Makerere ttoffaali lyolabawo 2022 era omulangira oyo we Gloucester bw'ajja okugiggulawo yamugamba nti Kabaka ettoffaali lino lyetutadde wano ne ssettendekero abava ebugwanjuba mu central ku ludda lw'egundi lwa kkono lwa ddyo bajja kujja n'okusaka amagezi nga bagatwala okuzimba amawaka gaabwe amawanga gaabwe bw'otunula ba presidents abeetodde wano mu East Africa Obote Banyerere baani bonna bayisewa ssettendekero eyo Obote yabiwamba n'abizzeeri naye tetunna kufuna mugabo gwaffe kutuddizaawo obuwanguzi obwo bwa Makerere University empya Mayiga ali awo akanudde maaso atunuulira biki so nga ate looya gye emisango gyasobola okuteekayo n'ategeeza eggwanga nti mu bino byetutunuulidde bino bikomuwa eri Obwakabaka bw'e Buganda kubanga byonna mu ndagaano ya 20 eyakolebwako ne Haji Nadduli ne Museveni ebyo byadda byonna ate Bamayiga abo bali bakyali Mmengo be babisambaaja ne babijjawo ne babisambaaliza ddala kale mu ebyo bibadde biteekeddwa okutunuulirwa Mayiga si kugamba nti twazimbye olubiri lwa Ssaabasajja olwo teruyamba Buganda luyamba Ssaabasajja na Bwakabaka ng'omuntu okugamba nti twataddewo Masengere terina makulu gye tuli omusolo oguvaamu gwa Bwakabaka gwa Ssaabasajja Kabaka mu ebyo ebidde eri Obwakabaka Obuganda birala n'ebidde eri ewa Ssaabasajja Kabaka ng'Obwakabaka kiki newankubadde bibiri ebitambulira awa hand and gloves biriwa biwandiyagadde ebirina okugasa oba birina okuyamba Obuganda kaakati yes Mayiga byali badde ateekeddwa okukolako kwe kuddamu okutunuulira nti bwe tulina Muteesa One Royal University weeri yatandikanga college so nga ate Buganda terina amasomero kuva ku nursery school agaayo agasobozesa n'okusoma ku nnono yaayo nga ne syllabus mugiwaayo kubanga tekiziyizibwa omwana asome ku nnono ng'akuze n'ebisaakati tubizze omwo tumetteeka bisaakati bya Najjinda bino biriwo tubizze eri mu masomero omwana asome Obwakabaka bw'e Buganda nga okuva mu nursery mpaka P3 P4 P5 nga gyebiri agamasomero nga ga Buganda ge gaba gazimbye Buganda esobola okukozesa abagagga baayo bwe bali bangi n'ebawa ttenda mu bitundu ng'ebikutuddemu nga bwe twabyogeddeko anaazimba okusuba ku nursery school azimbe university ku secondary schools
ne university ng'omwana asoma Buganda okuva wansi mpaka waggulu university ba professors tubalina Ssaabasajja Kabaka ng'oyise mu Katikkiro Mayiga mubayite weebali abakkiriza mu mwoyo gw'Obwakabaka bakole emirimu bafuuke bapulaana bafuuke abaweereza era bali kugonizing Mayiga mu ebyo bye mmunenya teyeebazizzaako ku bannansiko bonna balwana lutalo lwa 1996 mukuzza Bwakabaka so nga ate baali Baganda twalina wano ebitiibwa ebyamafumu n'engabo nga Ssaabasajja Kabaka yabigaba bompulira bulungi ebitiibwa ebyo bikomewo mu Bwakabaka Ssaabasajja Kabaka atandika okuwa ebitiibwa naye olwaliro abiwa bayimbi Mayinja yayimbye bulungi nnyo ng'akuba gavumenti ne bamuyita ne bamuwa ekitiibwa Mathias Walukagga ne bamuwa ekitiibwa ky'obwassa ayimbye bulungi ne bamuwa ekitiibwa ate bafuna ne bonnaddu abalwanira Obwakabaka bwe ne budda nga ne mu nnyingo ennanyini Kasaka akazza kino mu ndagaano abo tebabalabyewo kuba ba NRM omwogerako kuba kitaawo ate kitange Kristo yali mu Yudaaya lwaki tumusinza abaddugavu tweba tuga nti waaba Yudaaya tubala mirimu kyovula nti obutuukirivu bwatuuka nino mu baddugavu okuba kitange tekimuggyako kirungi kye yakola nalibadde empaana obote so omulwanirira asiimibwa nalibadde empaana obote naye tewaliwo Baganda bawana obote kuba yakola emirimu naye yali tatta Bwakabaka ng'oggyeko kitaawo baliwo abalala b'osobola we bali bayitirivu naawe Kabaka soomooza ku Museveni omuwa ekitiibwa ekyokuzza Obwakabaka bwayita mu ngayo naye musoomoozi omugambe nti nkuwadde ekitiibwa ky'amafumu n'engabo kino ng'eyakulembera olutalo omwali okudda kuwa bakabaka bange bwendiko bwakimuwa kimuzira ate lwaki gwe olinda olyakuwa ekitiibwa oba medo eya Nalubaale ensangi zina nakabuvola ate gwoba okiwa kyagala okuŋŋamba ewa Sitaani Katonda bwe yamugobaayo lwaki yamuwa amannya okujja ku nsi nebaddamu ge tukegobye ku nsi n'abantu bange baveera ne bw'aba Sitaani bweraga kituufu kikolebwa yes ekiteekeddwa okukolebwa Museveni mubi naye tekyategeeza nti buli munyarwanda mubi mulimu abalungi bakakuuse naye olw'okuba nti oli ye taata ate ye maama ye nakazadde era ye kazaala bulwa kale bonna tubalabira ddala mu angage ate nabo bataddemu amampaati ag'ekisu ne batagezaako kulowooza kyekiteekeddwa okukolebwa we twabagattidde era ekikyabakumya abanyarwanda bamu batunulya bwekyo ekyamuli Ssaabasajja Kabaka kubaamu n'abaana n'okubaamu n'abambejja okubaamu n'abalangira nga bannyaabwe bakawubyo kyekirese okuba nti oluusi tukino tuga nti wayi mume nnene weekutte entono tevuga ne mubalekerawo okufaana bwe bati naye ndayira mu linnya lya Katonda tekibanga naye olagana nti sitabagwe ng'owonye ekituufu kya byonna kiba kuba nti nali Buganda mu mpisa z'Obwakabaka bw'e Buganda singa ebitundu 75 ku 100 bikomyewo mu myaka 7 egy'Amayiga naye empisa eweddewo nga Mayiga ate gyali bwewunyi nga ate n'ebimaaso bibeera mu lubiri nga gyebiri n'osanga Katikkiro ngoyo nga ate bagenda ku bimaaso empisa eyo yali badde Katikkiro atuyambyeko ne tukomawo n'ayamba ku maama Najjenda n'ebisaakaate bye naye ate ebisaakaate baakola bibi ne baddira empisa y'Obwakabaka bw'e Buganda ng'ovudda n'otuuka eri ekyengegwa mayo 10 mwaga n'ova ne Kampala mpaka Kafu mayo 10 mwaga n'ova n'otuuka ejjinja ku ddaamu mayiro aga 5 ng'empisa y'Obwakabaka bw'e Buganda bagizizza mu kisaakaate so nga ate yali badde mulimu gwa Ssaabasajja okutambula nga bwaga nti nagenze buli okuggulawo omupiira lwaki togenda ku ekyo n'otunuulira empisa nti Baganda tuddemu tunuulire obulombolombo n'enkola nakindooza n'ebisaakaate biggulawo nga n'olumu abigala nawo ebyo temulimu makulu ebisaakaate ate bye twayogerako ebyakuzanga abaana mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda n'okutuuka okulondamu abaami tebyali bwe bityo bino bikola bikyamu bino byabagagga waliwo agenda mu kisaakaate kya Najjenda nga mwavu baana babagagga be bali esente ze basasula oziwulira bw'oziwulyako mwavu asolozibwa tubulwa kye tuli eno wansi mu Bwakabaka ate gwe byondaga nti ebisaakaate bye tugenda okugendamu tubisobole so byabalinamu bwe kiyagala okuntegeeza empisa yabalinamu mu Bwakabaka bw'e Buganda oba obuweereza bwaffe abakopi entalo bwe zirijja bagenda kunoonya baliwa bakya bagenda okuba n'Obwakabaka bw'e Buganda bwekutule tebagenda kunoonya bagagga bali bajja nkuwa ettokeni yaabwe badde eri mu bisaakaate beebake birina kutambuzibwa biti ebiteekeddwa okutambulibwa nti tuddeyo ku Genesis nga bwe bukyega nti n'okuva n'olwaliro byonna mbizizza bujja ompulya bulungi n'okutanula leero byonna bikoze eki
n'obwakabaka bwe Buganda buddemu bwe tunuulye twatandikirawo ensobi awo tujja kuba tumaze okufuna solution ki gye tuteekeddwa okutambula tudde mu maaso so si tugamba nti ku nsobi atugattako kiki nga Mayiga kyaliko olwaleero ne kabaka bamutwalira kakati olwaleero ate naye abuweereza mu nsobi obwakabaka bwe abantu lwe bali kuba bawutani ne bakyuka ne bamukuba omubongo agenda sigala njunkalu nga mutebi owokubiri gwe tunyumyako atunde ku bwakabaka obulala bwetolodde mu Africa buliwo obunywevu okusinga obwaffe ku lukalu lwa Africa bwo ebitabo batuwandiiseeko abazungu abagezaako okujja no nga bagavana n'abo abajja nga baminsani nga batenda empisa y'obwakabaka bw'e Buganda Mayiga ate kipapula bupapula nnyo kubanga yatudde mu bwakabaka bw'e Buganda naye ebigambo by'okozesa bivoolera ddala siwulirangako lulimi luvooloba na lukolokota kitiibwa kya bwakatikkiro nga gwe lwokozesa ate kati njogere lulimi ki lwonna lwenjogera wa Ssaabasajja nondemu ndowooza oli omukwabo be yabadde ayogerako abavoola Obuganda bw'aba boogerako yaba asooka okweyogerako mu bugwagwa tayogera ku abo ate okukritisayizinga ku nsobi ate kyekireeta obulungi era omutegevu agamba Buganda nti a gentle answer whitens anger but a stupid stirs it up ate Mayiga bw'oyanukula bali oba tokakasiza nti oli mutuukirivu wenna tuli mutuukirivu era teri ali mutuukirivu naye ensobi tuzikwatako bukwasi n'omanya ABCD tuzijjawo tutya kabaka tatta bayimbi era teyabattangako bayimbanga ensobi naga nti mugolole ne bayimba kwategedde gwe balese bali ate nga yabadde muweereza mulungi naga mumumpite ebirinya kyo libayimbako ne wano bwe tuba tuyimba ku gwe Mayiga nga tukugamba ensobi tonyiga bunyiza ate kuddiza era eyo wakoze ensobi nnene efaanagana eya Museveni nga ayogera kadaaga ekyokulumba bano beyalu abo ate walaze nti oli muto mu buweereza oli muto nnyo weetaaga kwekyusa abantu bali manyanyi nakubateeka mu direction gye balina okuba direction ki gwe n'ovaayo mu myaka gye tumaze okuva mu mwaka g'2022 mpaka 2 obwakabaka butambula okyanyonyola ensi nti omuganda funa akabika ku toireeti mweyo lyonna ebbanga ng'otegeeza muganda nti teeka wakatandala awaka jakana simanyi begalubindiza okozesa kulaba bintu bye omuntu essaawa tuli mu kiseera kya kaziguzigu kulwanyisa COVID-19 abantu abakubiriza okuba abayonjo n'okukola ki gogamba nti mu myaka gino ebyo si bye birina okwogera biriwo ebirina okwogera COVID-19 yazze teyasanga Ebola obwakabaka bwadde tebuliiwo bwadde weebu era bizze byogerwa era enjogera eyo wejjira nti addiŋŋana amawolo teryagagaanyi sigana ag'e Buganda mukola kintu Katikkiro olwo baminisita be bali badde bakola biki ebyo bigabo biva mu baministers bamemba ba palamenti ba Buganda beyali badde asindika okujja nga bakubiriza abantu ebyo so si Katikkiro emirimu gya Katikkiro wegiri super egyogerwako nze mbikumenyedde administration byabadde bitambula biti okuwulira ekigambo kitiibwa Katikkiro kyali badde kizitowa nnyo ng'era kisengejjereddwa nga bw'olaba mama waffe Kadaga olwaleero okuvaayo n'awaayo statement yonna ate bwekubanga yekennenyeza olwaleero prime minister wa Uganda ovaayo okukola statement tamala gayogera Bagalanda naye ate weewuunye prime minister w'obwakabaka bw'e Buganda azitowa mo okusinga ku prime minister wa Uganda liri ggwanga ate ono prime minister walimu so nga ate oli Katikkiro ono ali ku bino byakudda nokwetolola kuzita mu kuzanya buzanyi liri ggwanga lyetongoledde oyo nga anaafulumya statement erina okuba nga eri viable ng'ejja weteekeddwa okulaga so si kubeera eyo n'ate n'olaga nti oli Katikkiro ate oli wa DP n'olaga n'ekkala gy'oli n'otuuka n'okulaga baki b'owagira mu central government nga bwe yavudde ate n'alaga nti mwatulugunya nnyo zaake akawaayiro yakategeera ak'ennamba ya 24 kuba constitution article ya 24 eyogera ekyo Buganda nga government ate nga kingdom obwakabaka tebugwande kuvumirira ebyo byaziyizibwa mu constitution yennyini nga looya byaziyizibwa eddembe ly'obuntu be basoose okulinnyibwako ng'asirise Mayiga
azavumirira eddembe bw'oba oyogera ku ddembe ly'obuntu nga ddala oli mulwanyizi wa ddembe ly'abuntu toyogera ku muganda yekka anti Zaake yali badde asitusa olwaleero ng'atandikidde kuba gundi bali abattibwa ono omwana yatta Oweraŋŋo yajjayo akamundu wanene ku gundi n'akubamu n'erinnya no liŋŋenzeeko erinnya ligenze ajja kulijjukira mu buweereza ekyagundi ekyakuba Zaake we twamuteeka Mukama yatugaa nti baamukuba ne bamutugunya bamugaa nti ekimulangisa kyakubeera muganda kyekimu ku ebyo nabyo okugamba nti ekimutulugunyisiza kubeera muganda tetuganyi Museveni awola n'abaganda n'obwakabaka tabwagala ompulira bulungi kaakati olwaleero Mugisha muntu muganda Besigye gundi ono tumukunde bonna si baganda webale lwaki bali mu makomera babadde gye bali ng'oggyeko ddikoye gye bateekayo eri lwaki Mayiga tayogera ku abo kino kyakulimba nti ayogera Buganda gwe kufuniramu ttutumu kubanga obwakabaka Uganda buzitowa ate nga DP bwe yeeyambye okuba gyeri Mengo so si kugamba mwoyo ogwo ng'ate akakasa mwoyo gwa buweereza ebyo bibiri babyawule nsobi ki gye yakoze okulaba nga kubazze kiri ku record azenga avumirira ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu okuvumirira ebikolwa eby'eddembe ly'obuntu bw'aba anoonya ku democracy abukadde asooka ate democracy mu bwakabaka bwa Buganda atandika okulumba bali ebyo tetumutumangayo n'ebyo bye tubanje mu central government annabyogerako ayogera ku muntu atazitowa Buganda Zaake azitowa ekitiibwa ky'obwakabaka bw'e Buganda akizitowa kyonna nagamba dda kaabe Haji Nadduli kabeere kabaka yennyini tazitowa kitiibwa kya bwakabaka kya Buganda kubanga afa bunakola ki bwe yena niyonkoza n'akola ebisulo bwakabaka batulwa ne bamuggyako olukiiko bwe tutuba tutuuka kweyo naaba nga asobola okuvaako kabaka gwate Zaake ozitowa kyenkana ki n'ositula Katikkiro ayogereko gwe gwomu bw'ati ozitowa Buganda beebyanja central government nga tobyogeddeeko nenga yayogedde ku kyaba abakuumaddembe okutulugunya abantu engeri gye bakubamu abantu ku makubo abantu bebasanga mu mayumba ne babakuba ebyo byonna byonna tebigwanidde kati abadde agwanidde okubyogerako ettoffaali yalyoka olyogerako emirundi emeka secondly addemu atubuulire eno gye baleeta ensonga ya okujja okwewandiisa ku kibanja baki bati capa mu ngalo obubbi obwali awo nga tavangayo kubwogerako yadde okwenenya byebyo biri kuye tabiraba ate ebyeri byalaba ebiri enkoto kintu so comparing ajjakana ku bintu ebyo kutyoboola ddembe ly'obuntu okutyoboola ly'obuntu njagala okubuuza wano okutulugunya omuntu Obote yatutta mu bwakabaka bw'e Buganda ompulira bulungi naye nga United Nations ekibiina ekikwatagana ku baabamawanga obwegassi bwabwe kyatandika mu 1945 lwaki tebasituka kujja kutaasa Baganda nga Obote atulugunya ebyo tetunnaba kubyetaaga kubiwa priority esooka nga bye tukubanja ebitegereka tonnabyogerako bitta bino sooka biri ebitukwatako awamu olyoka otunuulira ono Zaake bwafa Buganda tetambula bakabaka bazze bafa nga balwanne bwakabaka onyumya Zaake sinakutegera Jakanawe Katikkiro mubayo ku Zaake muganda munno okumwogerako nga Zaake waali ekyo teri ajja kirabula singa Mayiga atugamba amwogerako nga muganda we n'amwogerako ng'omwana wa ssenga we n'amwogerako mu lubwolo nga Mayiga so singa Katikkiro bonfuna bulungi nange busobola okukeera enkya nenwanirira Zaake nga bwe twakola ku program eyaggwa ne twogera ku rights z'omuntu nti kye baakola ku Zaake si kituufu naye sina gwe nsaavinga ammanja ku mugongo gwange kubanga waliwo kyembanga nina kyenenyiridde mu mateeka bwetyo bwe Mayiga mulooyo abitegeera tosobola kuwangula musango ng'ate oguwangulira mu nsobi ng'ensobi eriwuwo tosobola ate okuwangula oti ng'oguwangulira mu nsobi bajja kugamba kiri kiwakuze wakibuusa kinga okuwuza omusango ng'endagaano yaggwako dda bakugamba nti endagaano weyakoma nabino we byakoma kale bwe tulinawo kyoyozawo mu future musooke muddeyo ku ndagaano emaleko dda tulyoke tuwoze omusango so far emyaka omusanvu ejja Charles Peter Mayiga what outlines baki
ekisinga okubeera nga bisinze byolaba ebiri keynote ebisinze okubeera nga bisaanikira oba bibutikira ekisanja kya sofa myaka 7 gye yakatamba nga bibutikira bitya mu bulungi mu bubi byonna bina gwe osooka kumpa ekifaananyi osooka kumpa obulungi bwa Mayiga tebubaddeewo era tebunnabaawo ebirungi Mayiga sibirabawo gamba ebirungi bya Mayiga byakoze nga bidde eri ekibiina kya DP ate DP Buganda DP si Buganda naye ebirungi ebidde eri Obwakabaka tebiriiwo ebirungi ebidde eri Abaganda ku Mayiga tebinnalabika kebere plantation zatambule nga zitulaga nti Buganda ku mayiro akenda tusimbye plantation zezino kulw'Obwakabaka bwe Buganda okufunamu ng'omusolo gwabyo ogabe mmwanyi ng'oziwa bavubuka naye nga ate togenda sondayo musolo kubanga central government bana alimu mwine ziwera ate omusolo gujja kubagulagawa kati olwaliro kyobadde oteekeddwa kukola ki gwe kuteeka plantations ku ttaka mayiro akenda zetulina n'ebyo ebiriwo ebyagabibwa nga project za Buganda awo nkutegeera then olyoka transfer okole ebiwa Abaganda ng'okulakulanya bo basimba Obwakabaka in disguise nibankwadde omusolo gudda central government emyaka 7 olaba bikyamu byokka bikyamu nze sinna kugamba nti birungi era sijja kukulimba mwaba batenda Mayiga saali musabidde kuba nti avaako kubanga ekyalibadde ekitende ekisookera ddala kuba nti yalibadde muwulize naye ebbanga lyonna babadde bayimba ebigambo byebimu talina kyakyusa gwe yabadde mu statement ye bagambye era kale n'ensobi era zibaawo era tugamba nti tubadde tukola birungi byereere ompulira bulungi kale mu ebyo ebiremye era tujja kutunula tulabe otuyinza okukola ki era gw'omwo naye ng'ate amagezi agali gatandikiddwako okutambuza Obwakabaka bwe Buganda yagaleka empagi zetwali badde tuyita pillars ezizimba Obwakabaka yabivaako dda ali ku bibya atambula butambuzi alinga muyima kufuuwa taaba paka lwanazza enteeka tutunuulire ekibuzo kino kikulu nga tumaliriza olw'obudde kiriwa oba mu Katikkiro eyandizeeko bagwanidde okuddako oba okutaking over from Mayiga ebisa yandigwanidde nakubeera na skills kyoba yandigwanidde kuba kufaanana atya ekisooka skills zetwalibadde tetwetwagala tetuzibala nga skill gwe kasitoba nga olina kyetuyita Buganda heart omutima gwa Buganda butereevu ekyokubiri mu byonna ebikizingako Katonda kasita akubukala osobola okumanya kikyosaavinga toyinza kugula obampula bulungi namba 3 mu Katikkiro tabale twetaaga ali well versed with Buganda issues si kuba lawyer nti oba otegeera ebyo ebyo bitegeerwa bangi abatali ne balooya ne bayita abakugu ne babateeka Museveni yasoma mateeka lwaki afuga eggwanga era nayisa amateeka yasoma engineering lwaki weebiri mu ggwanga wano kiva kutegeera na conscious ye kuwaaki DP gyakkiririzaamu emugambo ekigambo eki their motto the brain power kale wano the brain power ya Mayiga eri 2.2 out of 1,000 kutegeera ekyo kyateekeddwa okuweereza DP erina kyeyambye Mayiga oba yakiyambye bano bonna abasaavinga Obwakabaka bwa Buganda omwoyo gwa DP ogubalimu gwa kutwala Uganda naye ng'amaanyi geeyambiddwa Buganda kale bye bakola byonna byo biyamba DP so si Baganda na Bwakabaka bibaliko bwe bamayiga omwoyo gw'obwa DP mungi ate okusinga eggwanga lyasaavinga omwoyo gw'obwa DP mungi ate nga lowooza ku ntebe ennene ate okusinga Obwakabaka bwo beebu interests zaabwe zindeko kwatuka nga amaze kutuula oli bbali batandika omunoonyerezaako kimu ku kimu ojja mulaga nga toolaba n'akasusu ako ate afuuse wakakobe okukuzayo ku muntu agwanidde okubeera Katikkiro afuta Mayiga ateekeddwa okujja qualities si zetwabadde tumusuubiramu okubanga Buganda agimanyi A to Z ekyo kimu nga okugimanya okwo gwakugitambuza nakujjayo ebyo ebyanyagibwa so kuba nti agimanyi ate kugibba bofuna bulungi okuba n'omwoyo gw'Obwakabaka n'Obuganda wamu olina okuba nga oli knowledge ekyo kyakuba knowledge namba 3 ate nga nkulu nnyo Katonda okuba nti omumanyi quality mwaba bateekeddwa okujja okufuuka bakatikkiro tateekeddwa kubaamu nge y'amadiini
Serving Baganda ye interest era tuliko nti e Buganda tebagamba the religious tuli ku Buganda gwe serving Buganda buli ekigwawo era nekyerimu kyo mu jurisdiction yakyo gwe serving Buganda not serving a deal to serving bushi mukwano serving Baganda ekyo wekiri Katikkiro ateekeddwa okubeera kateeka okubanga ali n'obwongo bugazi nnyo ng'obwongo bwe bulina inventories empitirivu okusobola okusitula Obwakabaka bw'e Buganda. Apollo Kaggwa yakola emirimu mingi okusitula Obuganda. Lolo modo wange Muteesa tu yakola emirimu mingi nnyo kitaawe woono ono gy'atagezezzaako yadde okutunulamu sigamba nti agezeeko akole yadde okutunula mu mpapula ze yakola biki Kabaka aliko tagezezzaako kutunula mu bintu bya kitaawe naye ebigambo byogera bisoundingira ddala nga tolina mwadde mutima gwa kusiima gwonna yadde n'akantu nze gambye anasitula Buganda okugijjawo kiseebyo bino bagamba nti eri ku ntikko oli kulimba ku kyamuwa Buganda ku ntikko Buganda ku ntikko erina kutuuka ng'etuuse ku ntikko n'okudda kwa Yesu egitwalibazze ntikko tonnamanya ddina lwanadda gw'ogamba nti tuuka ku ntikko oyogedde kwako Buganda erina kutuuka etya ku ntikko nga tumagezi toyinza kugamba Buganda erina kutuuka etya ku ntikko Buganda kutya bweteekeddwa okukola ebigwanidde okukolebwa yes onootuuka ku ntikko kyogamba twatunula wamu bwe twali mu gyenkaaga ye population gy'olina olwaleero olwo kwe kuteeka ku ntikko teekawo bijjaawo mu bana abaliwo na butya bwe tugabana emirimu nga bw'olaba Uganda bwetambula ne Buganda bweri mu biro kati tolaba kituusa Buganda ku ntikko ebyali badde bituusa Buganda ku ntikko kwe kuddayo ku ngole ziri nkugaye mu ndagaano y'olwenda baali bagibaga baateekamu emayiro akenda ako kabaganda abalikola ki olwaliro ffe Baganda abaliwo mu myaka 10 mu ameka naawe aliwo balabya myaka 12 kudda mu maaso ekyo tutugamba Buganda okudda mu ntikko oba okweyongera oba okutambula naye ogaa nti ku ntikko kulimba bulimi na kukusiriwaza etya ntikko kiggo gye wabaga nti bwe tutuuka wano tujja kuba tumaze ogitubulire Mayiga tebagamba bwe tutuuka wano ffe tuba tutuuze ne muggu tonaakulowooza kutuukayo ng'ogamba ku ntikko sibula abadde batulaba olwobudde tunakwata ebitundu ebirala bingi nnyo bye tujja okugattako ku nsonga eyo naye njagala okwebaza abadde batuwuliriza nti toggwamu ssuubi Kristo yatugamba nti mazima ddala nze kkubo nze bulamu ate nze mazima n'Obwakabaka bw'e Buganda nga Ssaabasajja Kabaka waali tukkirize nti Obwakabaka bulamu era amazima weegalimu ebyo bye twetaaga n'obuweereza bujja kutuukibwamu naffe njagala okubategeeza bannabuganda bannange nabo bakkiriza mu Bwakabaka okusingira ddala kubanga olwaliro Obwakabaka tutwala mpisa na bikolwa so tetutwala mannya bangi bagamba dde nga Munyarwanda bangi bagamba dde nga Baluulu bangi bagamba dde kiki ne batwala ebitiibwa okubyambaza so nga ate emisaayi miki mirala naye olwaliro tutwala ebikolwa na buweereza Bwakabaka bw'e Buganda njagala okubagamba ebigambo bino mu kusembayo okwange nti oli yagamba Pawulo bwe yawandiika ebbaluwa ewa Timoseewo n'amugamba nti ova Kuleete ekyakulekesaayo kulongoosa na kumaliriza ebyo byasigalira ompulya bulungi Pawulo wayita emyaka Timoseewo emyaka 6 n'addamu ebbaluwa okugiwandiikira Pawulo n'amutegeeza nti owange Pawulo ebbaluwa gye wampandiika olwaliro kwe kwanukula kwange olwaleero nkakasa nti nnwanya okulwana okulungi n'okukkiriza nkukuumi ate era n'obuweereza nkukozi nze nga Timoseewo nindidde engule yange yakunnyambaza akaseera akatuufu ompulya bulungi kaakati n'olwaleero ffe n'Abaganda abali abala balina enzikiriza ey'obutegeevu eyo ffe ba Timoseewo olwaleero abaliwo tukkirize nti tulwana okulwana okulungi n'okukkiriza tukukumira n'obuweereza tubukola katulindire engule yaffe erijja ku lw'ebiseera ebiriba ebituufu olw'obutuukivu bukolo ku Bwakabaka bw'e Buganda n'abala balijja batusanga gwe toggwamu manyi tofaali ku tofaali ng'onaagenda ono gwadda okwo okuzimba kw'Obwakabaka bwe njogerako kale nja kusaba nti tubeere abawuliza abalungi temukoowa kuwabula tokoowa kuwabula ompulya bulungi yongera kuwabula epulogulamu yongere okutambula eno Uganda ey'enkya yaffe akambo katubukala Uganda ey'enkya bw'ogyogerako naye nja kukusaba ogezeko okukyusa Uganda ey'enkya wamu ne Buganda ey'enkya tubitambulize waki wamu naye olwaleero tukkirize oba tugaane ebisigadde ebya Mayiga tuli byogerako olundi kubanga biki tebiggwaayo oba oli awo Katonda akkirize abampeera omukisa
Butere oyo ye honorable to be Sulaiman Jakana Nadri abantu be Nakaseke North mwaka 2020 case it stands like that akalu kwera nga takakyusidwa takajiddwawo mwaka ogujja loza mulabiranga ddala bebigambo ebituufu ndoza ebisinga mu biwulidde mu programs zino of course episodes tukyalina nyingi tukyagala okufuna n'episode eya bakatikkiro bazze babeerawo mu myaka 27 ejja nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi alamula Obuganda era tujja kubeera nga naye tugikuleetera okwongera okutunuulira Democratic Party ng'ekibiina okubeera nga kiri emmengo ekya Jakana Sulaiman Nadri kyayogerako banoonyaayo kibi bye baagalayo miramwa ki bigendererwa ki kwolesebwa ki byonna tujja kubeera nga tubireeta tubitunuulire twongere ate okugaziya Buganda saako ne Uganda tetukwata kintu kimu kyokka nti tuli ku Buganda no tulaga tutandikire eyo omuntu ali ayongera okutegeera kuba percentage esinga it's on fact it's on record nti Abaganda oba Buganda ye kingdom oba bwe bwakabaka obusinga obugazi ate obunene ate era n'okubeera obw'amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda ensonga lwaki twatandikira ku Buganda n'abalala tujja bikwatako ebyobufuzi ebyobuweereza byonna tujja kubeera nga tubikwata ogenda bugenzi maaso obeere nga ogobererawo mukutu ate osabe oba ogende maaso ogaba n'obubaka buno ne banno okusubscribinga ku channel eno Uganda ey'enkya nyongero kibabuuza gwe Uganda ey'enkya oyagala efaanana etya biki byoyagala bibeere mu Uganda ey'enkya ebyobufuzi ebyobulamu ebyenjigiriza ebyokwerinda ssaako n'ensonga zonna ezikulaakulanya gwenga munnansi oyagala abazzukulu batabani bo ssaako n'abantu bonna abaliddawo mu Uganda ey'enkya babeere batya naawe kenyini gyoyinza okubeera nga weeyagaliramu katono mulungi abankumire ensigadde ze Moses Wamala tukwatagana ate olungi Uganda ey'enkya